Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obanga otuwuliriza webale kwekumira ku mayingo gano aga Yugi Updates TV. Eyaliko pulezidenti w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo azze n'amongoola n'atandika okuba nga akisonkereza pulezidenti ono gwasanze atudde mu mirembe gye ow'eggwanga kati atwala Democratic Republic of Congo Felix Tshisekedi ng'amugamba ki? Jjukira nti nno ono President Kabila yaliko pulezidenti w'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ebiseera ebiyise emabega nga President Tshisekedi tannaba kubanga ajja gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Updates TV kosinza obanga otuwuliriza gwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Ono yaliko President Kabila avuddeyo n'asonga olunwe ng'alumiriza Felix Tshisekedi President w'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ng'amugamba gwe kizibu. Abayeekera abali mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo si kyekizibu wabula gwe Felix Tshisekedi gwe kizibu kya Democratic Republic of Congo. Era kati nze kyemmanyi bannansi b'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo kati bazuukuse era bategedde amazima nti nze Kabila nze asobola okuddukanya eggwanga lino era beetaaga omukulembeze nga nze okusobola okulaba nga ndizolovinga solution nga ndizolovinga ebizibu ebigenda mu maaso mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Era agambye mulekeraawo kubanga munenya muntu mulala yenna ekizibu ye Felix Tshisekedi kyekizibu kya Democratic Republic of Congo era y'ensonga lwaki eggwanga lino liri mu kazimu mu kabenje k'abayeekera ssaawa zino. Agamba nti nno waki ekimuviirako okwogera bino? Agamba nti nno abayeekera bano aba M23 baali bategese era nga beeteefuteefu okutuula ne pulezidenti ono Tshisekedi basobole okuba nga bateesa engeri y'okuzza emirembe mu ggwanga lino. Ssenkulu ono n'agaana n'akomba kwerima n'agamba nti nno nze kakifuuwe okutuula n'abayeekera bano si nabayeekera wabula bano batujju. N'agaana okutuula nabo okuzza emirembe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. N'agamba ekintu ekisinga ekyaggwa edda. N'agamba kati temulaba abayeekera bano bagenze ne babackinga ne badde emabega ne babreaking out ne bawithdrawinga okuva mu wali kale. Kabonero akalaga nti nno basobola okwagala okuteesa emirembe naye pulezidenti ono Tshisekedi tekyagala. Kati agamba nti n'entebe emulemye era alemereddwa yeetaaga Kongo kati yeetaaga omukulembeze nga ye Kabila yabajja ku ntebe asobole okuba nga atwala obukulembeze bw'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo mu maaso. Bino byonna abyogera ng'asinziira ne ku summit meetings ezibaddewo peaceful talks ezisaaziddwamu ezikansolingiddwa nga n'ezimu Felix Tshisekedi takiikayo. Agamba ono yaleetedde obutabanguko mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo era singa anaava mu ntebe eggwanga erya Democratic Republic of Congo lyakuba litebenkera mirembe era n'abayeekera bajja tuula basobole okuba nga basiikinga peaceful talks mu ggwanga lino. Olowooza ki ku nsonga eno eya opposition leader ono eyaliko former president ono Kabila ewa Democratic Republic of Congo? Olowooza ki ku nsonga ye? Jangu mu comment section okomentinge, jangu oteekewo endowooza okusinziira nga bw'obiraba. Wabula nkutegeeza nti gwe atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Baganda bange bali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo mukola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano era mwebalire ddala mwabajja ne mulayiki ne musharinga nammwe mbaagala nnyo mbaagaliza olunaku olulungi tugenda kuba nga tukomawo. Yes, oli ku Yugi Updates TV kusinzira okuba nga otuuliza gwe mukwano gwange yenna ali eyo. Gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe wabanga waliwo information yonna gye tutaddeko. Ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kubanga okifuna gwe mukwano gwange. Leka okipingwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza. Abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada,
abali mu South Africa, nammwe abali mu Ndwane Kenya, nalekaani menyani, nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV, mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga Yugi Updates TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu, wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza, mwebale kuyimirizaawo channel eno, mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So muna batajjangako mu comment section, mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe, mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda. Dani ku Airlines e Kenya, nawe nkutumiddeko ennyo, naye jangu mu comment section oteese, toteekako buteesi linnya lyo, mujje mu comment section mwe abasharinga, abalikinga namwe abasubscribinga, mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 67994. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu, ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ngw'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira, eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobole okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga, naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala, oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa, gw'ogenda ottiikinga, gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo, constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino, newankubadde obwavu babubalumizza mutya. Totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebyatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative, sengaawo, maamawo, kojjaawo, biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko, ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV, ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebereremu, ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso, nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimukyemula omutima, kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobole okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso, mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV, mwabatana subscribinga mugere maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.